mukwano gwange omulungi kwebasa gyonna gy'otuusizzaako engalo olunaku olwaleero nate nga bwe nakusuubiza nti ngenda kuba nkuleetera okwanjula kwa Faati Nakimuli okwaliyo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokubiri omwaka guno. Olwokutaano luno ku ssaawa 5 ez'okumakya ngenda kubanga omukolo guno onguta osobole okuba nti ogulaba engeri gye gwatambulamu. Olwokutaano luno ennaku z'omwezi 18 Novemba 2022 ate nda kusembayo nga mbalaga embaga n'ebyala ebyaddirira nga bwe byatambulamu. Obufumbo kye kimu ku bintu ebiweesa ekitiibwa mu bulamu bw'ensi eno era nga bangi baabuyingira ne babumaliramu ddala ebbanga ne bakoza silver, golden jubilee n'abamu okufa kwe kwabaawula nga bwe baalayira. Kati nno tukuleetera abantu bano ne batubuulira ku bukodyo bwe bakozesezza okusobola okukuuma obufumbo bwabwe nga bwe baalayira, wadde nga bubeeramu oluusi akawunvu n'akagga, oluusi obuzibuzibu oba okusoomoozebwa. Baabiyitamu batya? Era ng'oluusi obufumbo buno bwajja n'okusoomoozebwa, naye abaffe bino byonna baabiyitamu batya? Era ffe tuyinza kuyiga ki? Mu bufumbo abantu bakyuka, oba oluusi abalala banoba, abamu baawukana mu bulungi, abalala bagenda bubi. Naye mu mbeera zino zonna n'omuyaga ogukunta, bano bo baakikola batya? Zino ze zimu ku nsonga lwaki My Charm Queen Mother abeera nawe buli wiiki ffenna tuyigire wamu. Kubanga happy families, happy nation. Kubanga family mu ggwanga bwe zibeera ensanyufu n'eggwanga libeera lisanyufu. Yes, abantu baya bakuba mukolo gwanyuma nenga buli muntu ataseetuka. Faati olina omutima, mwana wa mwannyinaze Faati olina omutima. Ekyo ekintu kikolebwa mu tiitiizi, naye oli muwala mugumu nnyo, oli muwala mugumu nnyo, naye Allah yajja okusasula kuba kiwakola tekikula mu tiitiizi. N'ate Mukama abayambye mwesanze ne Abudu mwenna obuzannyo buno mubusobola kuba naye obuzannyo bwa buplayinga bulungi, so kati awo mwasisinkanye mujja kusobola okuzannya obuzannyo bwammwe mu bulungi mu butuukirize ddala.